Yeah. Okay, lwaliro tugenda kwogera ku nsonga nkulu muntero gibuuza naye ate mutyo okugyogerako mwagala omuntu omulala agyogerereko fe abatatya ne tugamba katunywere tujje tugyogereko tugenda kwogera ku nsonga za mu kisenge lwaki mutya nnyo okuzoogera kate nga tukimanyi bulungi nti amaka gonna awe gasingawo okwetooloolera bangi mugenze ne mwenda mufuna extramarital affairs lwakuba ensonga ziri temuseereza naye ate munno okikola kyokka tosoose kumutuuza n'omugamba omanyi olw'ensonga eno n'eno ebintu tebitambula bulungi ku kyokola ne weesikamu okakkana nga relationship yonna egenze bweti because ekintu kimu kyokka kyali kitono ne mugaana okukyogerako tugenda kulaba lwaki kya mugaso nnyo mu ababiri mutuule ensonga zino muzoogereko ndi naani ndine Queen Helen Botayi mumumanyi. She's a counselor, she's a pastor, she's a singer, she's everything. Queen, sani sokulaba. Nze Farida. Era neyaziza okunyaniriza. Njagala kubuuzaako abalaba mwasuze mutya. Abantu bangi nnyo abalaba mwasuze mutya. Naye njagala kubabuuzaako. Ekirala mutabani wange yangambye mami gamba nti Farida 31st naye kati nze ngeri gye tujja kubeerawo ku 31st kamugambe happy birthday Joel. Nange nja kujjukira. Onojjukira? Kale naye nga tubeebaziza nnyo. Neebaza nnyo n'omwami wange omusomba wange Frank Botayi olw'okunzizaamu amaanyi. Okay. Twayogera ku bingi lwe twasembayo okubeera ffenna wano. Yes. Netwogera ku nsonga essatu stages essatu eza relationship. Yes. Ku stage kiwe twogera ku nsonga eno gye tugamba ensonga y'amaka. Okay, n'okutegeeza abalaba nti bwe tugamba ku nsonga y'amaka ojja kuba otegedde kye twogerako. Naddala mu kiseera kino ng'abaana bali waka. Exactly. Ng'abaana bali waka bwe wowulira tukoonya ku kigambo ekyo nsonga y'amaka ng'omanya ki kye twogerako. Naye twagamba nti stages ssatu nti omukwano gukula Farida ogwa buli muntu yenna oba mwami na mukyala oba ba mikwano gukula. Ndaba nga bwemba nasenkana Farida yasooka kugamba oba ali atya oba anaaba atya kati omukwano ne mugenda nga mugufukirira oluusi ziba mboozi oluusi ziba messages oluusi ziba masimu how you doing kwekyekingako nekigenda nga ebyo bye binourishinga omukwano bye biriikiriza enkolagana ey'abantu ffenna. So obuuziza nti stages zino twazoogerako. Stages zino twagamba bwe nsisinkana omwami oba omukyala tusooka ne tubeeranga kwegamba no problem. Tewali ayina nsobi, tewali aliko kantu konna, kwegamba nga omuntu ali perfect. Abaganda bamu bagamba nti omuntu omulungi mbu omuteeka omuyiwako amazzi ne baganywa. Kati oluusi ne relationship zitandika bwe zityo ng'omuntu olaba nti bamuteekako n'amazzi n'onywa ne gagenda nga amazzi gagenda gafuukamu nga ssawa. Stage yaffe ey'okubiri gye twagamba ya disenchantment nti omuntu takyali muloge kati alaba. Yazuukuka. Ecupa yagibuukamu. Exactly, alaba. Luli yali talaba, luli bamugamba gundi speed mpola naye kati atandise okola ki okubeera nga alinya ku kigeri atandise okwejjusa kale Simon yandabula omuntu ono. So Simon yakola ki yandabula nangaba kino kyegendeze nga siraba kati ntandise kiraba kati ndaba yes. So kakati eyo stage yaffe ey'okubiri. Kati ey'okusatu gye twayogerako nti omuntu olwo mukuze amaka gakuze tokyankubira simu konsookezako Queen lwaki tokyankubira naye tonkubira okuba bukubi kugamba wadde munda muli oli munyiivu nti sikyakkubira okuba kugamba naye mbadde nkubye kubanga obuze kubanga olwo enkolagana yange naawe oba enkolagana yange n'omwami oba n'omukyala ekuze temwekubira kwebuza obwedda kati nga tonkubira kati obwedda okola ki temukyesojja exactly temukyesojja mwamanya Katonda kino kye yangerera webale nnyo nti ono ye muntu Mukama kati gwe yakola ki gwe yampa temukyabeerawo you're not a fault finder oluusi bwisero bwe tubanga wali bwe tuba tusookera tuba tetulina kitulaba. Stage ey'okubiri twagamba enchantment disenchantment ne maturity. Stage eno ey'okubiri ya disenchantment olwo otandika okubeera nga olina bw'onoonya ku muntu. Bannange mukyala wange agaaya bubi afuluuta bannange oli omwami wange afuluuta n'enzukuka n'entuula naye luli olwasooka
wali n'agamba tutogalina agawuliriza oba afuluuta oyinza n'ogamba alina ssenyiga kwegaba ekitegera gwe n'oga nti ono alina all time ssenyiga ye buseera abeera mulwadde wa ssenyiga kwega ebyo byonna nga obiyitako kati ne tugamba bwe tubanga tukuze obufumbo nga butudde by the way ne maturity eyo oba stage eyokusatu tebeera mu bufumbo bwokka stage eyokusatu eyo ekola ne maana abatannaba kukola ki kufumbiriganwa oluusi otunuulira omuntu nogaa okay kati ono bw'ati bw'ali kino kyali teri kukyuka kati mutegedde naamugumiikiriza yenja mugumiikiriza naye kitekinga effort kuggwe ng'omuntu akikkiriza yes tuddayo kagambo kaffe twagamba nti twali twogera ku marriage nti marriage is for hard workers kati njagala nakugamba nti relationships z'aba hard workers ffenna tubeerawo nga twetunuulira nga okolerera okugumiikiriza kiri omuntu kye wagamba nti nja kubeerawo wadde akiri nja kubeera naye wadde gundi bwe mba mu bizibu tulina emikwano nga bwe mbeera nina ekyetaago tayagala kumanya omukyalo omu yali anyumiza nti alina mukwano gwe bw'abe yali ekyabawula ne mukwano gwe nga bwe yali ng'agenda okufumbirwa ng'amunoonya bwe yali azadde ng'amunoonya kwega amunoonya ku parties gundi ononsonderako onompaayo kati tuyina enkolagana bwe zityo nga buli kiseera saidi yange yeetaaga ate oyina okunfaako kati otuuka ekiseera n'ogamba okay kati mukwano gwange bw'ati bw'ali ne mu bufumbo bwe tutyo bwe tuli nti tutuuka ekiseera kwegamba gwe n'ogamba natuula wano kakati oyo bwatyo n'otuuka n'omuwolereza nga baliko bye bamwogerako noga nti amumuleke maama wa muzaala omwami oba omukyala nga maama wagamba bannange omwana ngoba yabaki naye nga gwe nanyini yogamba mami no bwatyo muleke bwatyo so bwe tukula tujja kukiri nti ensonga z'amaka tusobola zoogerwako bwe mukula mutuuka ekiseera nga Frida mufuuse ba mikwano nga musobola okukyogerako bwogamba bwe mukula tekiba bit late si kukula mu myaka ngamba kukula mu kutegeeragana si mu myaka mu kutegeeragana mu kumanya nti ono emwami this is my husband this is my wife oba ono kati gwe ngenda okubeera naye kubanga yes twogera wano ne tugamba nti abafumbo naye tukkirize nti tuli mu nsi nkimanyi nti si kituufu naye tuli mu nsi ng'abantu bali eyo nga bali bonna si tebabeera nti bafumbirwa embaga tebabeera nti bamukolera emikolo naye bali bonna era abantu abo mu mateeka si bafumbo but balemeddeko bali wamu they're married bali wamu omwami n'omukyala mu mateeka amateeka si bafumbo naye bo bombi beegamba baki bafumbo so mutuuka ekiseera ne mukkiriziganya nti ebirala byonna bijja kutusanga kati ffe twekkiriza tuli bwe tuti kati bwe tutuuka ku eyo stage kati awo ne mutandika n'okubeera nga musobola okwogera ku kintu ekyo kubanga ekintu ekyo si kitono ekintu ekyo kinene ekirala nzirayoko katono Farida abantu bano abafumbiriganwa abantu bano abaami bagezeeko okulaba nga tufuuka mikwano gyabwe naffe abakyala tuzimbewo enkolagana kubanga engeri ensonga eno gyeri nene oba wali osanzeeko ku ebyo bitubeerako nnyo nnyo ffe abakazi omuntu wemba mbadde temuyina nnyo mboozi tosobola mugamba nti excuse me sikati yo teteredde onangambanga nindowooza tayagadde engeri gyenyumyemu naye nga bituufu tekoze eki teteredde naye engeri gye mutayina mboozi temunyumyangako weebuuza avudde ku kyaŋŋambe kino nze siri mukwano gwe kati ne mu nnyumba bwe tutyo bwe tufaanana bwe tubanga mu stage zino ze tuzze tumenya bwe tubanga tuzze tetuzimba enkolagana yaffe abaami n'abakyala nga tetuli ba mikwano kijja kubeera kizibu nze okugamba omwami ensonga eri ennene kubanga nnene Farida n'eri abakyala nnene nkulu kati oluusi oyinza omugambako n'agamba simanya kati onkooye
enkulaba mbadde nkulaba wamma mbadde ennaku zino sikyakutegeera naye nga mazima omugamba kituufu eraga eyo nno gy'obeera eyo no ate ne kino ekirala abantu balekeraawo okutwistinga ekintu muli mwembi bwe muba nga muli mwami na mukyala nga your husband and wife nga ntudde naawe nenkugamba hani badde nina ensonga zenjagala tunyumyemu oba tunaagendako out oba simanyi kubanga ebintu ebyo binyuma ate era tebitandikika olina kusonda maanyi mulina kusooka oluusi ntera nnyo okuadvisinga abantu n'abakyala nti mugendeko out at least for a cup of tea mufulumeeko awo awaka mugende mutuuleko awantu musooke munyumye nga naye bw'olowooza mbitandise ntya mbitandise tebitandikika kubanga eri omwami ekyo kye kimufuula omwami eri omwami ey'ensonga yemuwuliza nga yes I'm a man eri omukyala abasinga ekyo kyekyokulwanisa kyabwe abakyala bw'otampa kino era bw'osobya omwami bw'asobya nga naye akulinda mu kkoona ng'aga nange nina ekyokulwanisa kyange kaakati njagala otunula olabe difensi y'omuntu gw'omuga nti difensi ye eri weak nnyo toyina security awakubirawo era tebagala ddala kibagamba tebagala kibagamba naye nga nsonga nkulu nnyo ensonga eyo yeeretera naddala abaami ebaleetera essanyu abakyala tetwagala nnyo kyogerako abakyala nammwe erituleetera so naye ng'okusinga abaami eyo ensonga ebatabula naye ate abaami tebagala kubabuulira kubagambako naye ng'ensonga eyo Farida nkulu nnyo era yeetaaga okwogerwako era yeetaaga temugirinda abafombo temugirinda tolinda kuleba nti yo totally bored nga tokyalina kyosanyuka tokyalina kyeweegomba ku muntu tolina kikuza waka omukyala tolinda kubanga abantu basobola okutuuka ku stage mu bufumbo ng'omwami amuwa ssente bano abalina essente ng'amuwadde buli kintu kyonna ng'era gira namugamba kati kiki sikuwadde nga naye agamba nina kyotampadde ate tetubalabye oba okitegeera so n'abaami bwe tutyo omukyala asobola okufumba n'agolola n'asiimula n'akola buli kimu n'abaana ng'azaala naye ng'ate naawe bw'otamubuulira nti okuzaala ozaala abaana naye ensonga entuufu okuzaala kwangu wabula ensonga entuufu ensanyusa sinaba kukola ki sinaba kugifuna so ekintu ekyo kirungi okwogerako kizimba essanyu awaka kati tutera offe okugamba nti happy mama when mama is happy everybody is happy naye ate kaakati bwe tuddako eyo ensonga when dad is happy mu nsonga eyo everybody is happy era amasepiti gajja kuba masanyufu kwegamba kikyeyyeye tulageko wa kweganga buli kimu kiki kitambula so tugamba tutya nti ago ge mafuta aga amafuta ago bwebange emmotoka yo ya diesel oba ya petrol oyo ye petrol gwe mulina okusooka okujjuzaawo mu maka gano family oba mu bufumbo bwammwe bwe mulina okusooka okutunuulira bwe mubanga emmotoka yeetaaga saavisi eyo ye saavisi esooka okwetaagisa ng'omukyala tannaba kulongoosa busonda bwa nnyumba kulongoosa eyo ye saavisi gye tusooka amasafuliya n'agamalako langi yes ne gabotoka eyo ye saavisi gye tusooka okola ki okwetaaga naye kati Farida ate erimu challenges kubanga ogambye wali nti naye tekitandikika yes naye ate n'abakitandika naddala nze olwaleero ngenda kugambako ku baami nga njogererako ku bakyala batugambire kati abaami kya butonde tukugambye era bw'abanga teyeewulira bulungi awulira nga obulamu bugaanye awulira nga gwe omukyala takugasiza oyo ng'oli wa mukisa nga akkiriza yes naye waliwo abatakkiriza kati jjukira waliwo ate ne bali abatalina kye bakolerako ddala kati awo nze ekyo kyekyokulabirako kyempa abatasobodde kati awulira nga lwaki wendi musajja lwaki
okwenkulagira obukulu bw'ekyo ekintu naye ate waliwo ensonga ezino ezitateredde ensonga etateredde etatambula bulungi kwegamba amafuta temuli you know omukyala si musanyufu ekizibu ky'abaami okukimugambako awo we batulangirira wafunyeeyo nno wafunyeeyo awo wakuteerako GPS kati ali luddawa you know so naye ng'ate abaami baffe omukyala watuukira okukugamba ku nsonga eyo abeera tayagala genda otherwise bw'aba ayagala genda yisika mbwesi aba tayagala genda watuukira ogikugambako omukyala watuukira okutuuza naga dadi oba you know oba taata gundi oba hani kino mbadde njagala kwogerako ku kino buli kiseera aba kwegalekerawo okulaga nti gw'oli mu bwangu ogenda ojja kubeera mu bwangu obeere mu bwangu nga ye awulira ekiwundu kikola ki kyeyongera ekiwundu kyeyongera kubanga ekyo kiwundu kati ogende okwagala mwogereko nga tebikyasoboka nga yeekooyedde dda so omukyala bw'aba akusabye n'agamba mbadde nsaba twogere ku nsonga eno bataata abaami muwe obudde owulirize kuba talina kipya kyagenda kugamba nga gwe tokimanyi oba okimanyi oba omanyi nti ensonga mbadde sizitambuza bulungi mbadde sizituukiriza bulungi Farida abantu abamu bali awo just yetafaayo abalala beetaagamuko bakojja bababuulirire abalala abantu beetaaga okwogerako nabo beetaagako baami banaabwe naye kati ekizibu ate era ekiri awo nti omwami bw'aba ali mu eyo embeera tayagala muntu yenna akole ki ategeere so engeri gy'otayagala muntu yenna ategeere ono ye muyambi wo namba emu omukyalo ono kakuyambe muwulirize omukyalo ono ye muyambi namba emu akugambye sibitegeera ate kati ogenda bigezesaawo awalala okitegeera ono yakugambye ebintu bino bizinesi eno twagitandika naye tetambula tukoze tutegibustinga so muwulirize mukoze mutya oluusi ye kennyini yamanyi n'ekyokukola ye kenyini omukyala omukyala ye kenyini yamanyi ekyokukola abaami abamu obudde balina butono ku nsonga ezo ate ye bw'abanga atuuse ku nsonga ezo akaddeke bw'akakozesa ngagamba okay jimwewedde yes you know anaye musaasire naye ng'apowa yamaliriza byakola weesootinge naye kate ebintu ebyo babuuza mwogera omukyala n'akomplayininga n'akugamba banaye nze mune eyo ye mu butuufu nze mpulira nga sirina na kyenkutegeerako mpulira ne bwe tutuuka mu nsonga eyo you're not even my friend tonfaako weefaako wekka mu bufuuze yo selfish waliwo abaami nga bali selfish tafaayo gwe ng'olyawo olinga ng'agamba kati gwe olyawo nze kumalira nsonga yange gw'omanyi si zammwe mwembi si yammwe mwembi naye ensonga ya mwami kwegamba ye nabeerawo aza papa you know opapa mbu kubanga gwe tolina budde wakooyo oyagala kwebaka abamu basikambule ye aba akyali oluusi ku TV oluusi alaba programu ye kati abikka baana oluusi abaami abamu akomawo nga ye tayagala kulya abamu ali ku biragiro bya musawo tolya sapa naye omukyala yakyalya nze njagala kwebaka you know olina okufaayo you should care abakyala bemulaba wano ffe tuli bantu bangu nnyo era ekitufuula abangu just show me that you care gwe nfaako ndaga nti nange ofaayo ku binkwatako kwegamba ne bw'oba tonnaba kutuusa bizinensi yeeyo sooka nange ompamparingeko
you know ntwalaako mu birowoozo ebyo gwe byolina kuba byakuvudde ku ssaawa 7 ogw'emisana ye pulaani ze aba yazitandise dda yagenda okukubirayo akakasimu akaako ng'alina kyabaza ali bagita ku lukaddiiro lwaki oba tomutegeeramu kati onaabaza naawe notandika okweteeka mu birowoozo kakati ffe tuli banjawulo abakyala n'abaami banjawulo kyobola abaami babuuze ebibuuzo naye kakati lwaki omukyala ye tatandikako ku bizinensi eyo biseera lwaki ffe tulina okutandika kubanga tuli banjawulo ebikula byaffe abaami banjawulo n'abakyala banjawulo wekitegeera ye oli omwami avuga Mercedes ffe tuvuga meeti bagiyita meeti buli piki obwasooka oba okitegeera so kyenva nze nsaba nti abaami ekisooka wuliriza omukyalo ono kyagamba towulireyo nga bagamba bugambi olaba omukazi atandise okuwoleza ebyombuvu naye sirina kyempulira ng'omanya kubeeza emboozi zibeerabeera eyo yonna naye sooka owulirize ekisooka omukyalo ono ate ekifumintirizeeko kituufu ffenna twakula bulala awaliwo omwami nga ayokya ogambye ki tesaagala oba toyagala bireke noonyayo byonoowulira bulungi nze oba sikuwulira bulungi bireke naye ate omwo mulimu ensonga omwo giwulirize etuyambeko okuzimba this happy family this happy marriage etuyambeko okwezimba so abaami abamu Farida abamu babeera balwadde abeera nga mulwadde kiri kyetugambye mbwadduka buddusi atoloka butolosi abaami abamu atoloka butolosi abeera nga mulwadde yeetaaga okulaba omusawo afuneyo oluusi oba boosters I don't know naye abasawo bamanyi obikolako ebyo abamu abeera awo nga era talina ye kyasobodde abalala yeetaaga kulaba mwami amusinga obukulu yeetaaga okulaba bano na muntu n'amugamba nkubuulire kino kyempulira mukyala wange yakyogedde naye kubanga nkuddiramu engeri ogwogye guli nti mubiri gwo togamba mbu yakubuulidde news mbu omukyala yakuwadde amawulire amasu nti bannange omukyala yampadde amawulire masu nedda gwe kennyini nannyini mubiri omanyi kyoyitamu omanyi bwokola ebintu ebyo ate naffe abakyala bwe tutyo abakyala omwami bwakugambako naye ensonga zino ennaku zino sikyazitegeera oba kiki kubanga naffe bingi nnyo ebitukyusa emibiri gyaffe bingi batugamba nti no oluusi okuyonsa batugamba abakyala abamu abasawo bali tukakasa batugamba nti family planning ebalemesa naye batugamba naye ng'ate baga nti era engeri gye tuli nti eyo kyonna ezo zonna hormones ffe tukozesa hormones so kakati oluusi weetaaga okulaba mister weetaaga okuyonsa ne family planning ogyetaaga so naffe abakyala oluusi kitunafuya omubiri ne gubeera nga munafu nobeera nga tokirowooza nako nobeera nga your body is totally dry omubiri go nga gwakalira ddala so omwami ate naawe bw'aba ayogeddeko tonyiiga noonya engeri nze mbalaba abakyala abajja naga kati nkoze ntya saagala amanye nti ndi mu kwefaako naye nga nange nkimanyi lwaki oyagala amanye mbu oli mu kwefaako anti olaba mu butonde kya butonde abantu abasinga balina eggume balina eggume kati tayagala akugambye nti toli bulungi kati oluusi tayagala mulaga mbu ali mu kikolako bw'ayagala kulaba bulabi abamu bagala surprises nti I'm surprising amusange nga yateredde ku olwo so naye nga noonya engeri kubanga ate engeri gyeziri Farida weebuuziza yes okay Queen mwebale nnyo eddakiika zitambudde kati mumulemu katono nnyo tugenda kukwata n'amasimu mu kitundu ekiddako temuvaawo ndowooza mubitegeera bye twogerako bye mwebale nnyo kwekuumira ku mwasemu kyatulina Queen Helen Butai twogera ku nsonga nkulu nnyo z'amaka particularly ekisenge Queen twogedde bingi yes muno bwogezaako kumutuuza omubuulidde agaanye
tukoze tutya atadde mu luno olubosi nze biki gwalabika gwasuubira ekingi okusinga ku kyensobola. Anti kati Farida tugambye nnyo abakyala bajja n'ebyera nti mugambye naye takyuka, mugambye naye yagaana, namugambako nti musobola okwogerako naye, abamu babatuwadde n'amasimu ne tukola appointment nabo naye neebeera ng'egenda etambula mpaka omwaka we guggwako nga tajja, naye ng'omukyala ono alwanirira okulaba nti nno muli basanyufu, alwanirira okulaba nti amaka gali bulungi. N'abakyala bwe batyo abaami abamu najja n'agamba nti nyamba omunkubirireko ku ssimu mwogeremu, kwegamba ate kati ekyo bw'okikola tekireeta buzibu bulala, agenda kugamba lwaki ensonga zakusutte ewalala kyokka ate nga ye agaanye okuwuliriza ensonga zo. Yes, naye kati era twagala kubagamba nti bw'onogaana okwogera naawe, bwe munaagaana mwembi kubanga mulina kusooka kwogera mwembi, bwe mugaana okwogera mwembi ne mugaana okukyalirako, kubanga ebiseera ebisinga Farida ekitulemesa okwogera n'abantu abatumanyi kutwogerako, abatumanyi kubanga twandigambye nti mugende muba mikwano gyammwe, mugende mu kino, naye jjukira nti ekibuga kati omulembe gwaffe guno gujjudde abawabula bakansilers, betuyita bakansilers, gujjudde abakulu b'amadiini, abakulu b'eddiini, bapastors, buli omu mu ddiini ye ayina omukulembeze. Waliwo abakyala nga bakulembera bakyala gweyo gy'okolera, oluusi companies zigenze ne ku ddaala eddala nabo ne zibateerawo emisomo bwe gityo. Kakati bw'ogamba mbu nze sirina ŋŋamba, kyekyo kisirina ŋŋamba, mpola mpola ogenda, kyekiri kye twaga nti omukwano gusobola okufa, gusobola okulama, gusobola okuba nga gubadde gufa bwe guti ate ne gudda engulu ne gulama, oba okitegeera, ate gusobola okukona ne gubeeraawo. Kati omuntu agenda okulaba nga tolina kyomugasa, agenda okulaba nga tewali kyomuyamba, agenda okulaba temuli basanyufu, ate ensonga eyo ereetera ddala olutalo lwennyini awaka, kubanga oluusi weesanga ng'omuntu akulese wali musula mu nnyumba omwo naye ng'ayina eyo akola ku nsonga ze. Exactly, nga yapangisa ewantu ewalala ayina akola ku nsonga ze, oba abakyala oba abaami. Ekyo nkirabyeko ng'oyogera n'omukyala n'agamba nkubuulire gye ndi, naye nze nkubuulira amazima munnange, oba onookitwala otya, naye munayinze ninayeeyo omuntu omulala. Ogamba okay, kati ono mukutte ntya, n'olaba engeri gy'omukomya, onagamba kakati ate oba ye takyuka, ate oba ye tampuliriza. Namugambako tukole bwe tuti, waliwo omwami oyo omu abadde agamba nti tebakyusa, abakyala bo tebaagala kukyusaako, n'abaami abamu tebaagala kukyusa. Buli kaseera mubeera balwadde. Buli kiseera nti abakyala buli kiseera tubeera balwadde ng'emitwe gituluma, naye kakati ne we tubeera abalwadde Farida ng'abakyala kituufu nti abakyala basinga abaami babaloopa nti omukyala nga omuto obuseera guba gumuluma, ye olubuto lumuluma, aba yakava ku muntu ate ensonga ne ziyingirawo. Kati nze simanyi kyakola newe kuba gumuluma, kati nze sibitegeera, nze nyingirawo obuyingizaawo, oba tegumuluma nze simanyi kubanga ye yagifuula mboozi nti omutwe gumuluma. Naye awo we tukomawo ku nteekateeka nti omwami bw'obanga omanyi nti buli mwaka okyusa ku ngoye, ofulumya ku ngoye enkadde, abagabi ne mugaba, abatereka ne mutereka, kitegeeza nti nene amaka gano geetaaga revival. You need to revisit this marriage, this love thing, your love language. Okitegeera mwetaaga ogitunulamuko ne mugitankulamu bw'omwami, olwo tuli ku mwami kubanga abaami batugambye abakyala ffe emitwe gitulumanga, naye gwe wobanga emyaka 4 emyaka 5 kwegamba abaami abamu tebamanyi na kugaba ku bulabu, abamu tamanyi na kuwaana ku mukyala we, tamanyi na bigambo bituufu bya kugamba mukyala we. Kati oyo naye atugambye kubanga mukulu w'abaami, kojja w'abaami. Kaakati abbo nze kanjogerera abakyala bamanyi n'okuvuunula obuvuunuzi, n'ayiringula buki akulumba eyo mu kiro eyo mutulo, n'asooka bakuyita kuyiringula, n'ayiringisa yakuyiringisa, n'ayiringisa bizinensi ye. Talina kyakunyeze. Abamu oba mutulo wekanga bwekanzi nga waliwo ali mu kukwatakwatako. Kwegamba
ffenna nga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna abaami n'abakyala tunoonye tuspicinze tutya tutadde tutya ebirungo mu nsonga eno ffenna tubeere nga teri aloopa nti tayagala mugambako oba munaye y'omutwe guba gumulwa buli kiseera nze namunaye namwesonyiwa namuvaako omwami omu yagamba nti nze munaye nze sirwana nayiga empisa nasooka nga nwana bulwanyi naye kati nenjiga ninga nti kati kammuleke bw'aba ayagadde ate nga kizibu ekyo mu bakyala kirwawo okujja nti munnange Mr. kakati ensonga zange zikoleko kirwawo gye kiri naye kikola kirwawo so obuuziza ekibuuzo nti oli bw'aba aganya okuwulira tukoze tutya bw'oba oganya okuwulira nga tuyina basenga tuyina bakojja nga tuyina bacounselors tuyina abantu nga bo bakadde bukadde nga they are elders in that institute nga baluddeyo nnyo mu institution eyo ey'obufumbo ng'ajja kutuuza kuge mwanange Farida bino byo babikola bati ne bwe bati oba mwana wange gundi Frank bino babikola bwe bati ng'ajja kutuuza yogere nawe naye kati buli wezimbako olwo olukomera nga buli omwa kudda amanyi ate bamanyi nti bamanyi nga bafu nnyo abo baani kati ojja kwekanga ng'ofiiriddwa munno juzi omukyalo omu yaŋŋamba bannange mwebale kwogera kubanga nze mbadde ŋŋenda nze nakoowa ensonga y'emu ate bwamugamba nti boogereko ye ng'amugamba kimu ekikulu kya byonna nze nkwagala kaakati nze gw'oyagala nkubuulidde wali oyagala kuwasa embaga nagikuba teyakuŋŋaanya ekyalo kati tuula ate embaga nnungi naye si kkomera embaga ffenna buli muwala akula kubanga omwana abeera muto nga bakuba mbaga so buli mukazi yenna naye bamaama baffe baagala okulaba nawe nga babakubya embaga naye tokifuulanga eyok tonsibaako kikoligo nti bwembeera nga wankuba embaga sisobola kubeerako kintu kyonna kyenjogerako mbwe embaga yakufuula perfect nti gw'okunkuba embaga omwami embaga yakufuula perfect oba omukyala kuba nakkuba embaga mbu nagikukuba oli perfect nedda tusobola okubanga embaga kuba nti kyekisooka twagimaliriza kati ne tujjanga ate tukwata ku busongasonga buno obulala kati abaami Farida abadde agamba abaami mwe temumulabye naye ankubye akamani gangamba abaami kati abaami babalangira nti babaloopa nti temwagala kubagamba ate mumanyi nti mwe muyina emidaali gya zaabu mwawangula dda naye nze ŋŋamba nti waliwo era ky'otannaba kumanya oluusi bunafu oluusi myaka oluusi ndyambi nga luli wali wakabi nga naye weemanyi kati ogenze ebintu si birungi nga luli bwe byasooka kati nkusaba noonya togamba nti sijja kunoonya oyo omukyala bajjamu kujoogerako omwo mu nnyumba yo naawe omukyala omwami oyo ajja kujooganga nga naye akomawo awaka ng'ayina eyo ewamusanyusa n'amala nadda ne yeebaka n'omukyala bwe kityo waliwo omukyala omu yali mufumbo nga mukyala mufumbo ng'omwami mugagga eno si movie true story ng'omwami mugagga ng'ayina buli kimu naye omwami oyo yakolerangako muno mu ggwanga lyaffe naye ng'akolerako walako n'awaka kakati omukyalo ono n'afuna omuvubuka amanyi omuteeka ku kiddigi n'alekawo benziye n'amuteekako ku kiddigi naye olumu nenjogerako naye ne tunyumyamu ne mugamba nti naye kakati ate oli omwami n'aŋŋamba nze nkubuulire nasooka nengumiikiriza nembeeraawo nga mugambako munnange ensonga zino bw'akomawo abeera ate ye akooye nnyo omwami kyokka ate nze ekinyiiza ambuuza nti tozaala baana kati ozaala otya abaana bwe mba siri wakabi gwe ozaala otya abaana oba okitegeera so omukyala yamaliriza nga alina eno amukola ki gwawulira nti ddala y'ono newankubadde ekyo nkikugamba naawe alowooza nti osobola okikola newankubadde ate baamaliriza nga omuvubuka oli abadde naye ate aloonya ssente ono zajja eno azitwale ewooli oli azimbe
so bamaliriza okuzimba afune olubuto ate naye amuganze saagala olubuto nga lwamuvubuka nga asaagala kuzaala yiye engeri gy'okwatamu ensonga eyo nze saagala abaana bw'oba onoosigala nange saagala ki so mumaliriza obulamu bwaffe oba obulamu bw'abakyala oba obulamu bw'oli omwami nga obutawaanyiza oluusi omukozeseza kyatandikoze oluusi omukozeseza ekigendo bbatabulamu enobba malako emirembe n'essanyu so tosobola kaŋŋambe nti abaami tubasaamu ekitiibwa noonyaayo omuntu bw'owulira ekigambo ekyo nga kiva mu kamwa k'omukyalawo noonyaayo omuntu gw'ogenda okwogera naye nga takumanyi tagenda kwogerako agenda kuwa amagezi tosobola kuŋŋamba nti ova mu bende mboze wange mbukakati ngenda kwogera byewaŋŋambye ng'obeera mu bende kobeere ng'obeera Kampala kubanga nze omulimu gwange kuwabula so nkusaba omwami kituufu kantunuleko ddala mweno mu screen muno mbagamba abaami kituufu osobola okubeera ng'ebintu tebitambula nga gwe bw'olowooza ng'ensonga tezitambula nga gwe bwewandirowoozezza okay Queen tulina ensonga y'ensonyi abantu abamu bagamba nti nze ensonyi sisobola kukimwatulira omwana omuwala muto n'abeera awo n'agamba waayo kaŋŋume ati munaye najja kufumba oba tebitambula bulungi kaŋŋume kuba saamugambako ne Karim muziwa wano kyagamba mwanyinaze ensonyi ennungi nnyo ebweru w'ekisenge ate ensonyi mbi nnyo munda mu kisenge omufumbo takwatibwanga ensonyi ku nsonga ezo kuba ziba za buwemu ebweru w'ekisenge ate ziba za tteeka munda mu kisenge just know those walls will not let a single secret to the public ensonyi naye katusooke tulaba bali ku ssimu twogere ku kigambo ky'ensonyi hello wangi ndi ku NTV live mwasizalisha hello yes ebo oli ku NTV Joseph yes ebo mbadde njagala okubuuzaako waliwo olaba omuwala akwagala naye omutuuka ku bintu ebyo n'omugambako kino kiri kitya n'olaba yeebuzaabuza naye ogenda okuwulirako nga muwala munne nga mu buvubuka oyo biki ebintu ng'ebyo oba senga oyo atubuliddeko atya sikitegedde ekibuuzo kyo omugambako mbuki ababoogerako omugambako ng'omwagala abeera ngaawo ng'atayagala naye bw'omusinkana awantu awalala nga mu kkubo owulira agamba gundi oyo naye bwemutuuka wamu kale wagamba mwagala nnyo abaabulirako omuntu omulala tegeera naye tasobola kumbuulira nti okay kale sebo kale beera bulungi omulala hello wangi senga gye baleko kale sebo nawe gye baleko kakati kyangamba kyakubuuza omuwala ensonga ezo zimogerako okimugamba nga kizibuwalira osobola kimugamba otya yigwe osangibwawa kale sebo ajja kuba noza tujja bawa essimu atumaliriza programu ndowooza owulira abantu okusonda busonzi maanyi kwogera nsonga eyo kizibu omulala hello yes Farida sebo webale kuweereza mukwano kale sebo naye webale ono kato kaweesa mbeera bwayise kansala wa bwayise tu eniwaffe mu west genda ku era akabonero kange Entebbe genda ku ensonga nyingi muzoogedde naye Queen njagala okumutegeeza ekintu kimu nti olwaleero bw'otunuulira baana bawala ne baana balenzi ebiseera ebisinga beefuna nga bonna bato nga buli muntu kyakola takimanyi n'olwokuba nti ffe abasajja oba abavubuka tubeera ne chansi nnene nnyo ne basajja bannaffe ate batubuulira ebintu eby'enjawulo ebyakabi kati nga kikubeerera kizibu okujja kibuulira munno ate n'abakyala kati abakyala nabo era buzibu bunene nnyo nti Farida kizibu okubuulira Queen nti nze ndi bwezi era Farida asobola okulimba Queen nti nze mu kintu kino ndi wakabi naye ng'atimanyi bulungi si wakabi
kati bwe buzibu obwo naye kati singa kiwabawo engeri yonna nga Kato Kaweesa bw'abanga munne ensonga ezo tazitegeera bulungi ng'amubuulira kibeera kirungi naye kikola obuzibu no bannaffe betunyumizako singa Farida anyumizako Queen anaakuuma ekyama kya Farida kya Farida mu kyalo ewaabwe teyatyaba nku ne baatyabanga enku ng'ali mu muzannyo kitegeeza nti Queen bw'anaabanga si wakuguma nnyo mutima ayinza okwekanga ng'anyumizza omulala okukakana nga bikoze eki nga bisaasanye so nze nva ku miziddalo nga nkuba omulanga nti ensonga z'ekisenge tezeetaagamu nsonyi bw'aba Kato Kaweesa owuwe nga temunne gyaba nku mu kyalo amubuulire kujja kubanga kati ebintu biri modern ogenda bugenzi wano mu Kisenyi ng'onoonya nkuze mu Kisenyi ng'ozifuna mangu ng'enku zikola ki ng'enku ziwera kale Kato Kaweesa kasala wabwayise West. Okay, webale nnyo Kato. Omulala, hello. Abakyala. Hello. Queen. Wanjinya. Ensonyi. Hello. Hello. Ebale. Kale nawe gyebaleko. Yongeramu ku maanyi oyanguye kuba tetulina budde. Okay, yalabika akyali ku TV. Twogere ku nsonga y'ensonyi. Kituufu ensonyi ate n'obudde. Ebbanga we mwogerera ekintu ekyo. Abantu abasinga era ojja kusanga Farida nga omuntu tosobola kubeera na muntu mwaka gumu n'akimukubirawo bwebbu. Kubanga omwaka ogwo oluusi abamu bakyemanyiira. Abantu abamu tebalina nsonyi zokka za kwogera nti kino munaye tekinsanyusiza. Naye abantu abamu balina n'ensonyi ez'okwemalayo. Oba okitegeera naddala abakyala. Asooka neyeesigalirayo ebimu by'otannaba kumulabako kati bwe muba mugenda mukula najjayo yajjukira weesigaliza olwo ekikolwa kirimu akitandise dda kati ono yakitwala nti oli fine kuba tokyogereddeewo kati kijja kumwewuunyisa nnyo in the mid of the relationship ntambuddeko n'emyaka ng'ebiri esatu ate oveeyo omugamba nti mukwano kana tekatambula bulungi kyobola naye afuna ekirowoozo nagamba ono yabijjeewa. Farida emibiri gyaffe gimanyiiragana gituuka ekiseera ne gimanyiirigana ekirala tutuuka ekiseera ne tubeera nga tuwuliziganya oba okitegeera nga tuwuliziganya igwe omukyala n'omwami kati era ekyo kisobola okuyitako omwaka kisobola ng'omuntu tannaba kutegeera bulungi nti you're capable of doing this nga tannaba kutegeera nti okomawa so ekyo kiseera kisobola so ensonyi zirinaawo ensonyi teziri mu nti nkimugambe ntya naye nkomawo ku kino nti ensonyi zigenda kukukwata naye tuddayo ku kiri nti mujja kufiirwa enkolagana mujja kufiirwa essanyu abantu abamu abakyala ajja n'agamba omwami nti wandinyambyeyo ku kino omwami n'agana buganye naye ng'olowooza ki just yeterekera dde ensonyi ze ensonyi ze zamulemesa okukubulira lwaki tasobola kuyamba mu nsonga eyo n'abakyala bwe tutyo nga munyumya naye nga tetulina mboozi lwaki natereka ensonyi zange so ensonyi kituufu gye ziri era nze ngamba omuntu bw'agamba sirina nsonyi abeera muzibu omuntu agamba nze siswala aba muzibu so buli muntu yenna munda ku nsonga eyo kye nagambye nti kikulu nnyo eri ffenna eri abakyala kyakuramisa kyaffe ye pride yaffe eri abaami naye bwawulira nti musajja kati k'omugamba nti totambudde bulungi awulira ng'omuyuziza awulira ng'omufudde ng'atagasa naye ensonyi bwe zinaabeerawo ebintu tebigenda kutereera era bwe bitatereera bikomawa kitugamba ne tukomawo ne ku kino omwami oli agambye mbwe ngamba mukwano gwange era Farida no si ensonga gy'ogenda ng'obuulirabuulira abantu bakyuka enkya n'eggulu abantu bakyuka okusinziira ku mbeera mw'oli abantu bakyuka okusinziira mu kifo mwe yakumanyira agenda okulaba nga abantu bakyuka olw'ebyenfuna so sigamba nti ogende ng'ogamba mbu mikwano gyo nti ewange eyo tugambye noonya genda mu bacounselors jangu eri Queen genda eri counselor omulala oyo genda akubuulire ate njagala kwogerako ne ku girls clinic oli omwami gy'abadde agamba nti okutyaba enku eyo clinic tugikolako era Farida abantu bonna abalowooza nti ebyo tebyetaagisa nnyo
byetaagisa nnyo eyo clinic nkulu nnyo mu abakyala abatunula abalaba abebuzaabuza ensonga nkulu nnyo ogyetaaga weetaaga nnyo ensonga eyo era ne munna agyetaaga wadde tonnamufuna kijja kuba kya nsonyi bye bimu ku bibakwasa ensonyi omwami okugamba n'agera n'akugeya mu banne nga tolinga omwami oli agenti ffe tuba twayitaayitako eyo ne batubuuliramu obwakabi naye nabo babeera baayitaayita alabye ne batamugamba nti omukyala nga teryamunyiga ogira nga bakusiibula munange webale naye nkusiibudde so ensonga eyo nkulu ogyetaaga okuggyako amawanga agamu agagaffe tetubikolerako ddala naye tuwajja ne tu intermarringa nkulu kati ku kyensonyi ensonyi zigenda kufiiriza essanyu ensonyi zigenda kufiiriza ebintu ebirungi bye mwandifunye bye mubulayo bye mutannaba kutegeera nga mwembi mubirina emibiri gyammwe gibirina ensonyi zijja kufiiriza so omwami ensonyi zitekeko ku bbali ekirala abantu abamu tulina enjogera embi tomanyi boogera batya olinda lw'onoonyiiga n'omugamba kyova olanze nakusiriikirira dda wano nze ondabira wano nze kyova olanze nagenda nadda ogira obunafu oli musajja ki kati naawe oli musajja olwokuba oyambala empale omusajja ayimiridde agamba mu nnyumba nze mwami lwaki tompulira oli naawe oli musajja ki kati oba omukazi ate nno kubanga ekiro jo teyasobodde kutuukiriza ku nsonga ze kati nno naye bw'abeerako ekimunyiiza munange bale njagala nina business proposal naye muneetondabaawo simanyi lwaki anti kati siraba na nsonga lwaki nkuwa ssente zange nzinoonya nga sigiraba olwo ye mwami akayisizaawo naye togamba mbu nja kukayisaawo mpola mutuule muveeko awaka mu nnyumba eyo mu environment eyo ffe tuzze tukikola okuvaako buli bwe muvaako ewaka Farid muyina ebintu bye mwogerako bye mutandyogeddeko waka kati abantu bayinza olowooza tubasindika ku Serena tetubasindika ku Serena osobola okugenda awantu wonna nga mugenze kunywa bunywi caayi okusinziira bwe mwemanyi okusinziira bwe musobola buli we mufulumako munyumya ne museka noga wina ku mwami wange aseka munyumya ne muga wina ku mukyala wange anyuma bw'ati anyumira engoye kwegamba ne mpola ne mutandika okwogera ku nsonga eyo abafumbo bano betulaba basanyuka kweganga buli muntu abeeyagaza abantu abo kapa eyo bagiwanga ekyokulabirako ne bakulana naye ng'obalaba bakyali tight ensonga eno y'emu ku bintu ebiba singa obanyweza anti babeera bendiwarenga babeera bino ebintu bino biri buli wamu biri ewaagundi bwe kibanga si kyekyo waliwo ensonga endala naye abo betulaba ne batusanyusa batuuka ne bakula batuuka ekiseera ne bakula oluusi nga omwami muyombi oba mukyala muyombi oluusi tewaliiyo nnyumba nga terinaako kale kantu buli nnyumba erinako akantu naye batuuka ekiseera ne bakayisaako amaaso oba bakoogerako ate ezimu bazoogerako era ne zitakyuka oyinza okusanga oluusi obanga omwami muyombi nnyo oba omukyala muyombi nnyo nga bakyogerako ekya ne kitakyuka ye n'asigala nga muyombi naye ne basigala nga okay kati nasalawo nti ono omuyombi wange ono bw'ayomba nkola bw'ayombanga exactly nga yamutegeera okay Queen webale nnyo tetusobola kusukka wakadde katudduseeko ziri ssaawa 4 zennyini kati ate katuveewo n'abala nabo bayingire bakole ebyabwe ensonga muziwulidde muno mutwaleko out totya kumwogera nakwogera naye kuba bw'otayogere naye agenda fuluma ebweru bagenda mumukola ebintu mukama wange byotalaba tajja kudda nsibe bulungi. Thank you, Queen. Thank you,